Ku lunaku olw'omukaaga olwa Ssabbiiti ewedde, akakiiko k'ebyokulonda kalangira munnakibiina kya NRM Yoweri Kaguta Museveni ng'awangudde ekifo ky'omukulembeze w'eggwanga Uganda mu kalulu akaakuba ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi gwe tulimu ogwa January Ssabbiiti ewedde. Commission hereby declares the elected president declares candidate Yoweri Kaguta Museveni ono yawangula n'obulwa obusukka mu bukadde 7.94 nga bitundu 71 n'obutundu 65 ku buli 100 nga yaddirwa mu national kya NUP Robert Kyagulanyi Center mu n'obulwa obusukka mu bukadde 2 n'emitwalo 74 nga bitundu 24 n'obutundu 74 ku buli 100 so nga Gino Mugisha Muntu wa Alliance for National Transformation yabukayo n'obulwa emitwalo 5 mu 9 mu 276 nga buno bukola obutundu 53 ku buli 100 olwaliro bannakibiina kya Alliance for National Transformation nga bakulembeddwamu ssentebe waabwe Gino Mugisha Muntu bavuddemu omwasi kw'ebyo ebyaliwo mu kalulu kano. Muntu asinzirewo n'asekerera abakyewunya ebyalangirwa akakiiko ak'ebyokulonda ku lunaku olw'omukaaga akawungeezi. Twakava mu kalulu akalala ate results wezisomerwa nga bwe baba nga baziteeseteese si kalulu akasoose n'olwekyo kintu ekisaanidde okutwewuunyisa. Twakayita mu kalulu k'emirundi mingi nga engeri gye kategekebwamu ng'efaanagana. Ab'ekibiina kino beekokola omusimbi gwakozesebwa mu kalulu naddala okuva mu bannakibiina ekiri mu buyinza ekya NRM. Gino Mugisha Muntu asinze ku yafeesi esangibwa Bukoto Ntinda mu kibuga ky'eggwanga Kampala n'ategeeza nga batali mwetegefu kuddukira mu mbuga ez'amateeka okuwakanya ebyalangiriddwa akakiiko ak'ebyokulonda. Naye kansubwe ntwaliko ebibiina ebizimbiddwa byo kubanga obunafu bwe tubadde nabwo mu myaka 5 egyawedde bunafu bwa ssente. Ebibiina ebirina ssente babeera ne capacity okuzimba infrastructure y'ekika ekyo kubanga bw'obeera ne DR forms bulungi ekyo kikwata kiringa emundu. Newankubadde guli gutyo, Muntu awagira banne badde bavuganya abatali bamativu nga balina obujulizi okuddukira mu kkooti okufuna obwenkanya. Kakati bano bagamba nti se bagenda kulisa kunyweza miranda gya kibiina okuviira ddala ku byalo eby'enjawulo. Nga gye tuvudde mu kalulu tugenda kuba n'akakiiko kaffe ak'oku ntikko okuyita mu bintu byonna ebibaddewo bye tuyiseemu okulaba obunafu obuliwo mu ggwanga, obunafu obuliwo ku ludda olwaffe, ne okuva mu ebyo tunaasalawo kiki ekyokukola. Naye ekintu ekimu kye tukkirizaganyako ne bwe tuba nga tetunamiitinga naye nga kyekintu ekitutambuza mu ntegeera yaffe mu nkola yaffe kyekyokudda we twakoma okuzimba ekibiina wansi okuviira kimu ddala wakumirandira. Okuviira ddala Muntu yatandika okuwenja akalulu kakuyegazza vujjirwa abantu ab'enjawulo okwetoola eggwanga ng'akatyono wakuvaayo n'embalirira ku ngeri ensimbi zino gy'azikozesezaamu. Njagala kwebaza Abannayuganda abatuteeka mu ssente ezitusobozesezza mu kutambula disitulikiti 14 disitulikiti 7 zokka zetutaagendamu naye twatambula disitulikiti 14 fyero motoka n'ebirala ng'ebyo bwe tumala okumala internal processes z'oku accountinga era tujja kuwulira public era n'abo abatuwaddemu ssente tujja kuba nga tubasindikira messages ezibeebaza. Okusinza ku kakiiko ak'ebyokulonda abantu bakunukkiriza mu bukadde 10 beesamba okulonda nga Muntu agamba nti waliwo obwetaavu okunoonyeza ku byalo bye abo bonna okwenyigira mu kulonda kuno. Ku bakalo bali bitundu 48 ku buli 100 miliyoni 10 z'abantu. Tetulina ssente, singa tulina ssente twanditaddeko okubuuliriza research okutegeera endowooza y'abantu abo miliyoni 10 kiki ekyabagaana okugenda. Bagwamu essuubi, tebalina budde, kiki tujja gezaako okukwatagana n'abo oba universities oba NGOs abasobola okufuna okubuuliriza okutegeera ekyo kubanga kijja kutusobozesa ffe abazimba ebintu long term kubanga ffe teragamba abantu we run marathons, we don't run sprints. Mu kalulu kano ekibiina kya ANT kyafunyeyo omubaka omu nga Ismail Kasule ng'alondeddwa okukiikira abantu b'e Hoima. Twagadde okumanya oba ANT yakuyingira mu mukago gwa iPod ogutaba ebibiina ebinabaka mu Paalamenti. Kya iPod sisobola kukyogerako nze ng'omuntu kinoomu
tuteeka okulinda tutuule ng'ekibiina tusalewo tunakola tutya. Tuteeka okukola analysis kyetukola ffe, tetubugumirira, tetutomera, buli kintu kyonna tukistadinga bulungi okusalawo kiki ekinaatuyamba ng'eggwanga, ki ekinaatuyamba ng'ekibiina. Ebyo byonna tuteeka okubikola ki okubiteesaako. Brian Kiberu yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV Agale.